Wenti Bantu about physical promotions. Bantu about promoting a new music. Rainbow Umbrella Laser Center Wonder Gear Yali Bulldog Nesenga adi kujja mikolo masuli tabakutusa ku filmu yafetandika tugenda maso mpolampola atenga sana kunyumirize kakano walogo tandise naye lodi bamuyita agamba kyazanya yategese obudde bw'okuzanya mulimu obwana buyina emitwe nga giringa egyayukamu empumbu mama wako ne waba yakayita ssebo kefudde ebbereje jangu bwe mbanga nkuyita kana gwemba zulu wagijjawa akana omutwe gukepise konna kalinga propera mama tomanyira abo bana bemuzadde ensangi zino nabe kagaludde jambia kyava gikajjako kana kakula katya kana mama bwe kaba kabazo obudde obw'okuzanya bate bunaggwako yakanda kakanulira maaso ngwendi agamaaso nagamanyira yiyayo ekirala akaana kano kabadde katya akakanulidde amaaso ne kamugamba ago nagamanyira ogakanula yiyayo ekirala kakano omulirwana kyava ajja naye omwana gw'olangire omwana muyomba buyombi omwana owo n'oba nga tokkanya naye muyomba muyomi oyo omwana owo bamukusuulira busuulizi oba walonda mulonde lwaki omwana omuyomba obwenkanidde awo ono naye bba yayingidde kati yamugamba ni mama nkubuulire zino ensonga z'abazadde bwe mba ndina omwana wange nga ndi mu kuyomba naye kati gw'atazaala aye tolina kubiyingiramu kati neiba alitazaala nga talina mwana bwe bamugamba ekyobugumba yalinga amize kaddayinamo yatabuka mugamba ekyobutazaala tekitegeeza ate kubonyabonya gwayiwo gw'ozadde n'amutandikako bamuyita Nalutaya Latifa Katonda watu olutalo ne lubalukawo tukyatandika ntandike mu bufunzi yamuga toyinza bonaabona mwana gw'onzaala mbonyabonya otyo obwenkanidde tolina makulu kati ng'amugamba ni wange ne mbonyabonya teri yamumpa kati yamugamba kyobola naye tolina basajja oba akaana wavaawa nako akaana yajja nawo ku kyalo kuno nako yenna siwa Aisha oligina nemuzi abakazi akantu kolabanga katono kayinza obbalitira okwatika n'omuluka ne gukuŋŋaana era bayomberanga eno wakati mituba ne mubimwanyi yamugamba tozaalako naawe obonyabonya gw'ozadde era oba tolina njawulo n'atazaala ndikuba amatama kwendi onsindise nno munyabo ngeni okusindika nkimaze nzizaako okukuba nzizaako tonsukuma tojja kuvaawo weesiruwaza alemedde kutaka ngeni nkukuba wano wange wekkubira addamu n'amusindika kati ate ye lwaki nkuvuma kuba ebivumo biweddeyo kati nsigazza bikolwa ebivumo byaggwayo asigazza bikola ona nemakuba nja kuluma ebbeere akiri nkuluma ekiffe kati ate kala yajambula ng'ebulidde mu kiwato ky'omuntu mulirwana takuba ndolo kubanze gwasasa sikuma nange sinnagikuba bagiyita ekikulimu ky'ekika eno tutandika ntandike Sonko Richard ye muzanyi wa firimu etandika tugenda maaso mpolampola ate nga Sebufu Aksam tuyina nasi wa Aisha ku sikulini tutandika butandise na Kato Latifa nga ne ku sikulini kwalinyo King Jose the Rock Master ate nga ne muyomba Zakaria ku sikulini kwali Katerega Medi gwe mwakazako MK Kyatuhile Shifa ne Muga ya Faizo entandikwa firimu Linda Rahuma ate nga n'ekiguli Robert bamukwanjulira tukyatandika babiri Sumaya nga tugenda mulako mu firimu yaffe tandika Nabuma Esther tusande kulekanya omusubwa King Jose the Rock Master ye muwandiisi wa firimu eno ate nga ne Muga ya Faizo jukira producer waayo Sebufu Aksam yakoze ku continuity Sonko Richard yakoze costumes tukyatandika ntandike songa banafa ba Blast Studios Visual Effects ate nga Nabuma Esther yakoze ku matala gonna ziwa Posh editor waayo tugitandise mbulambalamba
Geoffrey King cinematographer nagambye genda mu MK Majestic Plaza level 5 eduuka liri namba 8 ate nga gwe ayagala okulabika ndi obeera omusuubuzi oba ayagala okubeera kitunzi wa firimu ekina-Uganda bira ku simu 070 efirimu eno kasita gikuba mu kopi oba omaze kuba bwekikuba mu kopi kimenyera ddala etteeka kakati no waayita emyaka 20 malambirira omukyala yono waliwo yajja asooba mpola ajja kweta ono yesonkoli kyadyageeka yava akuba mu bugalo sebo n'abantu abakulu bagwa mu laavu otandikira ku neeyisa yaabwe kwolabira simanyi oli kiggala tonandaba ngwini yali sinakulaba ntya kyava sembera bannange ngojja okweta mbimwanyi ate gye wayise nebbali wenzirugaze lwaki tomala ojja olabiriza ngeni gwe tomanyi abeewuwo wano alina gwe bati gwasinga okutyawo teyagala kujjanga waali tugenda mu maaso kyava mugirayo akakeeka munange tuwulirako awo ngeni tuuza olivansiyo oli otya mukwana ngeni gyetuli muli mutya leero we mujebale ngeni abagafe eno oya laavu erabikira nnyo mu bikolwa by'omuntu oli ne wabeera w'amagye omutima guyinza okugondolwa laavu n'olabanga ekigala ky'emmundu alabanga akutta eryenvu bagunda emyoyo ng'emyendeva eno kati ng'amugamba nti singa sizze kukulaba gwe tewandize kundaba entwala eri nalinange mba nkulowoozaako simayiro ya laavu ogiraba omulaba amaaso gonna geetooloddwa empeta za laavu naye situmanyi oba banjule wabula abadde ajja akwebakweba nga jajja atyayo alina kyasinga otyayo yenna atunulanga ebizibu musajja wattu katonda wattu ndagambye tukyali ku ntandikwa yayo firimu eno era nga tugenda maaso kyava gyamuleetere kacyayi kati ng'amugamba simanyi obadde waafunyeko okulya kwe nsinnaba era ekindeeta eno lwakuba gwe osinga okuyiiyonya onjiyeza nnyo oyeya onjiyeza mutaka bamuyiyiza okukamala mbu efirimu yaffe egenda mu maaso njagala olabe kakati mbw abadde wakumuleetera ku kyakulya lwabwe abadde akyalongoosaka kakati no maka kano waliwo omwana w'obulenzi tumulengera ajja baba bali wano ono omusajja bulijjo ali ku maama amukubira ddala amanda tamuviirako ddala yagaana okuva ku maama ono gayi yagaanya ddala ne bannange ekintu kino naye nga si kyabwenkanya efirimu egenda maaso loodi kyava jja kakati mu kutuuka yajja aswakidde nga ttimba emaze emyezi nga temmira kyava abatunuulira ono obedde okujja nga akweta gana amaka temulimu jjembo bakidandi omwana waamu n'amazzi yawulira nga tandisokka awera n'agasa ku ttaka ngwini omanyi nkirabika ssaawa nkyaluke kuba kati oyo kakomyewo talina buzibu mwami wo ng'atunula omwana we atunula ng'omunyanya laba effujjo anzise saagala gira omwana tukanveeyo kaŋŋende omwana takugoba olulala ombuulira mwana oyogera naye omanye essaawa z'atalina gira mubale nnyo ng'ali mu ffene oba alwa mujambula oba miyembe tomala gagira omwana ekyetaaga n'abanga gy'alaze alwalwayo ate buli wenjira saagala kugira munnange efirimu egenda maaso oli mwana bwana naawe maama yamugamba ni omwana takumalaamu maanyi jangu bambi mukwano anedda omwana tugere muleke bambi togenda nsonyi efirimu egenda maaso nange tukyatandika ntandike mukwano yakanda kwegala bambi maama ali mulaavu ogende munange togenda bwotyo omwana tasobola kuleka ndyagoba
bamuyita nasi wa Aisha ligino names ekyana kino ngendo kikuba gwe kyana ajula kukigamba bigambo bya nsimatu kati ongana okuba n'omusajja ye gwana na sune ndongo wano kunemesa twalere mwana gwe manya ndi maama wo ndi muntu mukulu nsalawo nanga ate nina omusayi tojja kunemesa sanyu lyange kakati okudda erudda waliwo ate abayingira ekyalo nagambye netinga bijja okuva mu Emmy's production tuli Cornerstone Plaza EF71 we tuli simu 0706138530 otukubirako bulambalamba kakati waliwo abayingidde gwe eyambuleera ugikutte bubi jjukira nze yagiguze waliwo eyaguze ambuleera nga bajja mu kyalo ng'akimanya omusana gujja kuba mungi ye King Jose the Rock tugenda maaso naye afaananako omuntu agula olugoye n'alukwazika kyovala omulembe gw'okwazika gwaggwako muntu ajja akubuulira mu kkubo naye gwe ssebo olugoye lukunyumira osinga nze nannyinirwa ng'ajja akulangira gwe tomala nayigagira papa ndeka mwana gwe walemera mu kadoma kaakano bo babeerako mu kibuga bakomyewo mu kyalo gye bazaalibwa wabula njagala olabe efirimu egenda maaso ngeni gwe kiki ku kyalo kuno walemerako ddala omazeeko emyaka emeka ngeni 35 ngeni ale kino kiyitirirwa kyennyini ekyalo akimazeeko emyaka 35 kaka 35 kati goyina mmeka ayina 2 oyo omanyirawo waye ya bbulu yakomba ku myufu omanyirawo waye ya bbulu yakomba ku myufu efirimu ekyatandika butandise yabasenseko kakano alowooza byakusaaga ojja kunumya olubuto aba tugende waka bwana ffe kirabe kati ojinika ki va ne mu kkuba ojinika ebitajinikwa gulabe ate baba va mu kibuga munange waliyo n'amasannyalaze bakomyewo mu kyalo kakano loodi yuno yawangalidde ku kyalo kuno jukira twamuleeta yagalira muntu azannyira ku nnyoko we kakati aba ali awo agenda okwetegerezako enisogolendeko kino kiki kyendaba bwayisa amaaso bw'ati alina kiyalaba ngeni saagala ate bantu kutuyisaamu maaso bano bakola ki agenda okwetegereza kumbe maama aleese wenna bagobye baka ne basalawo bajje musire kati maama omuntu omukulu okyajja mu kwetaba mu ngoma nga zakutale maama engoma bagenda kuba zakutale bw'oba obadde okutta omutayimbwa muddangayo yabakanga n'abamalamu sitamini abagyemu sitamini maama onswaziza nnyo egyo emyaka gy'omuntu bakyakuteeka mu mboozi nti akakutiya kwe kyaggwera kakutiya maama kakutiya maama atuuka okukolera ebikolwa ebyo ku kakutiya ayinza okuba gwe yakuzaalira mu ndagalo oba mu ssanja yo laavu tebuuza kiki lwaki love doesn't ask why omukwano tegubuuza lwaki kyova olaba musere manju wonna gukigwerayo kiggwa kasita gye kiba nga kizze ne kijja egenda maaso kaakati bamutaka baatuuka ewaka kakati noono loodi ye kitaabwe asooka kulingiza alabe baani abajja kakano mbu bwebadde bajja tebamukubidde essimu oba teyategedde kujja kwabwe
Kanora ensonga yo simusanyufu okuba ne bagudde obugwi. Kuniragirako kutandika kumanyira. Kyemera naga ke ekyo kye mubeera mu kibuga mubeereyo ne mwesirwalizeeyo mulowooza nze bandi bulungi akayumba mwe mwaleeta akafunda akayumba kafunda singa nasigala mu yettaka yange byandisinze eyettaka baagimenya ne bateekawo kano naye nayo kafunda bulala kati timwankyukidde egenda baaso mulese ku nnyama amuweta ne muddayo jangu omanye ekyemuddayo efirimu egenda baaso kaakati n'oluvannyuma munnaffe wuuno bali tubalengedde batuuse waabwe ewaka batuuse ewaka ono yuuno ali ku ttale oba anoonya ki leero kandati naye bwe baba nga tebanzibukudde buzibukuzi ani yaba yankutte mu liiso ono ye wannamata yennyini abayaayi b'ekyalo ebiseera ebisinga sibaagalira kutereka fene waabwe waka tebamuterekayo kakano bamukutte mu liiso musajja ato apaana kino kye bankoze kirala balimba yagamba kye bamukoze balimba kati kumbe kyamutwe ali mu kweyagala kyamuheedi ali wano kyampumi ali mu kweyagala kakana azibukudde fene w'omulalu omulalu yakwese ku ttale ne bamuzibukula kati kyampumi ali wano kya baasi ojja kugiza omwami ono kaayi bw'aba yaterese ebintu bye ne bw'aba biterese mu kibanja kyewammwe tekitegeeza kumumanyira bayinuka ojja kumpulira kayinde ani amukuwadde ani yakuwadde ekyo tekinjoza tonjoola naye muntu mukulu tonjoola fene wange wamugyeewa fene oyo ani yamukuwadde fene musanze kayire kanjogere kayi ayinza okubeera kayikuzi oba kayinamula oba kayinamu kyampumi bamunyoolanyola n'emiwulo 10 gyalidde endowooza ne gibulira mu kawago kuba mu lubuto takyagiwuliramu saagala kumanyiira ntereka nta ne munyingirira mu kutereka kwange nyini aleseewo mawuzi gokka stupid saagala kumanyiira efirimu egenda maaso kakani no maama yuno omwana yamugula ku lutalo teri kumwawula teri kukola kiwona kyava mulaga akabdeeya oba wanzalira ku buddeyo ojja kundaba bamuyita nasiwa aisha oligino nemusi kyava dda munda kendi omwana ono ekitegeeza ndaze nti yankangidde ddala andaze ndi yankangidde ddala kyana kino kigenda kummalako emirembe nakakituze kuba kitandise okunyingirira mu ssanyu maama naye aba muntu era omusaayi gwe naye guba gukola kale no bulwolemesa maama okuba ndi omusaayi gwe ate gubaako kigufuna oba mukoledde ddala bubi nagambye tukyali ku ntandikwa yaayo bagiyita ekikolimo ky'ekika evuddemu Emmy's production ate nga bulijjo naye nga nagambye ayagala okubeera kitunzi owa firimu eno okuba ku simu 0701 1010 55 oba 0703 415308 enkeera kayirigi omwana ye kaayi bw'ataba kayikuuzi abeera kayirigi kati yamuyita kayirigi
yamuyita Kayirigi naye nga Kayirigi alemye. Kadi yamuyita ogenda okulima tavaayo. Mulirwana wano buli kaseera wabeera endolooto. Akiiridde amazzi. Eno famire eringa gye baafuuyira emmindi. Kubanga singa abantu abo baali bafumba. Ono naye olugambo lumuli bubi lumulinga olugambo. Yalaba ennyo ebifa ewa banne. Aba omukyalo oli abeera ayomba ne mwana ate kuva mu buto akaana ng'ayiriba nako buyiribi. N'akalangira ebyawa n'ebyawa. Naye kirabika omukazi oyo kuleka ndi abeera ayomba n'omwana. Ayinza okuba teyagala nnyo taata w'omwana. Oba oli awo manyi abazadde ebiseera ebisinga obusyayi bw'omuzadde omu bw'abeera nabo ku sayidi ey'omwami oba omukyala. Ate ebiseera ebisinga abussa ku ki? Ku mwana. Abazadde abasinga ekyo kye bakola. Kadi maama wuuno ali mu kweriga ojja kulima kiganya okulima kirina emputu. Alijuka twalengedde waya zaakyo ntonotono. Kuba ekintu ekitamanyi na myaka gyakyo mituufu kiba kizibu. Egenda maaso. Kaakati no twadde wa mukulu ali wano. Kateri kimutawaanya. Ekikulu ayagala maama wa Kaayi. Naye ekivubuka kiri ekibeera yeki kikayinnamula Kayirigi. Kayirigi kye yamukoze akakabonero ka bukyayi. Akabonero akalaga omusingi gw'obukyayi obunene. Omwana ono kino kikulira ki? Kyana kinemesezza okubaako engeri gye netuusaako essanyu ng'omuntu ate nga maama waakyo yanjagala alaga njagala. Ekyana kino kyeyita ki? Lwaki kifuuka ekizibu gyendi? Lwaki ekyana kino kifuuse ekizibu gyendi? Kyava ayitawo. Saagala kumanyiira. Yagamba taagala kumumanyiira ekijja kijje. Kyava ajja. Ng'oli ku speedi ate wano. Akati abagenda asanga batabani be. Nina gye ngenda kumuluka. Alina ennyonyi gy'agendako. Ogenda ku nnyonyi? Taata. Musinika ki? Taata ogenda ku nnyonyi. Ennyonyi erinnyibwa ki? Bisolo? Oba erinnyibwa nzige bastade. Ngeni ng'otunula otyo laba taata. Naffe tetukwatanga ku mupiira gwewadde olupanka. Ababeera e Kampala. Bw'ogenda olinya ennyonyi bakuloze. Bamugaani bakuloze taata oyina ekizibu. Efirimu yaffe egenda maaso. Kaakano mutaka kumbe ennyonyi emuleka yeeno. Kati nga tasooba ng'akomawo. Yasooba nadda. Maama Kayinnamula ayagala omwana we Kayirigi. Maama Kayirigi. Maama Kayirigi. Labalaavu yo. Mbadde eri nga ndeeri kati ne ngamba engeri gye ndi eri ng'oli eno ne ng'aka nzija eno gy'oli oli eno. Akomezzaawo sisidiitu. Efirimu egenda maaso. Mutaka ali eno. Era edda luli alina ddene nnyo okusinga kubonga obutegeera obumulimu. Kuba mpola nga kwata ku mbima. Kuba mpola nga kwata ku mpiki. Yakuba mpola nga kwata ku kibene. Kwata ku mpola nga kwata ku ndigi. Kwata ku mpola ng'onyukodde waka. Anyuka. Kadi waliwo yaleese sisiditu. Ali wano alimbira avingo. Ojja kundeetera nno naawe obuzibu bannange. Oweda nange era gwe gwendowoozaako munnange ne ŋŋamba. Weesirooza ku mukulu munnange engeri gye baamuyiribya luli bakubira endulu y'ababbi. Ago kaka weeyogereze jazzi ekyo tekikusuuza kayanziko. Emisinde gy'omukwano ate buli wofunamu puleesha y'embiro ate era oba oli ku kituufu.
Oshimanyi tibyo bakuba endumbu. Omwana ye yabayiribya. Omwana yakomawo n'akadeeya. Kayina mulo yajja n'akadeeya. Akadeeya ke twalina okulabika nti kwe tusunira adungu. Ngene ekyana ekyo. Kati kiwa kimu. Oba ekyana ginakani. Mwana lwaki afuuka olumbo lw'ekirago? Omwana lwaki atufuukira omugungutika? Ngene sirika toyita mwana wange lumbe lwa kirago. Toyita mwana wange lumbe ate kankubuulire. Byonna ebyadungu mbyagala n'ekyo okuva mu mwana sikyagala. Byakola bikusanyusa. Ekyo tekirimu. Yagaana maama. Maama yagaana okuzannyira ku mwana. Omwana tebamuzannyirako. Omwana owange toddamu omuyita olumba olw'ekirago. Saagala. Efirimu yaffe egenda maaso. Jukira twagala tumanye Lutabajja bigwera. Mutaka yuno. Maama wa mwagala lwakuba ayomba. Kali kyasooka nekidda nekisooka kirowooza. Kyasooka nekidda nekisooka kirowooza. Efirimu egenda maaso. Kale ebirowoozo alina bingi oba naye kyalowooza ki leero? Kale kyekiva kijja. Maama abayimbase ekayi. Omanyi bw'obeera maama ng'ekyana kyo kimanyi waya ntono. Mulimu ebyana ekitabukira awo kiyinza okugamba maama adungu. Kale kirina ekikisumbuwa. Kibuuza maama wanzaala wekka kuba bagamba omwana bamuzaala babiri. Naye maama kyagala kwogera ku bulamu bwa mwana ono engeri gye bamuzaalamu. Mami kiki? Maama olumu kibanga ekitegeera nagaloga omuguwe eddalu buli wabanga ategeera waya ziba zeetuminkiriza. Ewaya emmyufu eba yakomba ku ya bbulu eba yeetuminkiriza edde gye yava kwe gakuba kwetuminkiriza. Kati buli wambuuza ekyo maama nga yeraliikirira afunira n'omusujjako kyo kanzija. Nekifunamu ku magezi. Ekyana kino nekifu. Naye wano kimubuuza bino nga kikakkamu mu mbeera y'okutegeera. Kyasinga okutya lwekirijja nkimubuuliza mu mbeera ey'abalalu. Kuba kikolera nnyo mu gundi eyo. Efirimu yaffe egenda maaso. Nandiki twagala tumanye Lutabajja bigwera. Kaakati no maama yajjukira era bw'ajjukira yava baako gye yakwata. Alina gye yakwata. Efirimu egenda maaso. Alina gye yakwata. Alina kyanoonya kyatalaba. Maama alina kyagezaaho kunoonya ekyambuzi. Kaakati no yabadde akina akagwako. Alabika abadde amaze ebbanga nga akakukulidde yali yakatereka dda. Firimu eno yawandiikibwa King Jose the Rock era nga y'omupazanyi ba firimu betulina muyo. Akuwandiikidde firimu nnyingi ez'enjawulo ez'ebina Uganda
ne kano yakawandiika kakati ajayo engeri yakananka kaako kuliko ensimbi eŋŋanda ezo baziyita nsimbi eyo that is money local money naye tezisobola gula ayitemu yonna mu nsi eriwo ono akyebuuza nnyina kiki ekimuliko oba kyekyaba ku maama kumbe maama alina byajjukira bw'ati buli watunulira akantu ako mu biseera bye ebyobuwala byali bino buwala ekigimu ekiwala nga kigimu manye ebiwala biba waliwo ebiwala ekigimuka ne kibeera nga mu bugimu bwakyo ate buli mulenzi akiraba ate biba byewulira ebyo ebiwala bwe bityo nga tekyagala wadde okisemberera kakati no kyali kiva ku luzzi kyekirina omukono omugimu mu ebbeere lyeryo omuyaaye yamanya ne waligamba ebyokuteesa constitution sajja ne kivubuka ajjukira kivubuka kyamubonga ali wano bino byonna biddiridde oluvannyuma n'okumubuuza naye yamuzaala naani ani kitaawe maama ekyo n'akijjukira lwe yali ava ku luzzi tulabye okuvumbagatirwa buli wajjukira okuvumbagatirwa era mu kuvumbagatirwa okwo yavumbagatirwa kubanga omuvumbagatizi yali wamanyinyi omuvumbagatizi omwana ono w'obuwala yakanda kwerwanako erisajja neri anange neri munyiga akaba mu kimwanyi nerijjako eddiba lirino liri wakati mu ssemateeka liri wakati mu ssemateeka era we lyabuuka kanyiriri ne likakyusa lyakyusa akanyiriri era we lyamala ne lizaako nga limaze okamendinga mukazi wabakazi abamanyi baba nago naye matono era lyabba obugomu lidduka ebadde embirigo kale nno mu kubeera okwaliwo okuba nti byali byampaka alina kye yasuuza omuvubuka oli oba kaali ku mukono oba kaali ku ki ne kava ya constitution eddiba lya constitution musajja yamutaagula butaaguzi byonna abijjukira nga muto bambi kulw'okuba munaye busirwala obwo mu kyalo sibugulika yakakwatadde kaali kagubyegubye ne kano kaali ku mukono gwa mutaka wonna we yakasika tetwamanya naye nga yakamusuuza kaali ka loodi era mukazi wattu jjukira obukoowu bubeera awo ekisooka bakutuusizaako byampaka n'amanyi nga talina gadda ku luzi yatambula kwate kuba avaawo addeeka sajja yaleepinga muleepinge naye nga abakyala kuba kyabatondebwa okubeera abazadde omwana newankubadde baaba bakuleepinga buleepinzi abasinga obusungu bubakwata n'afuna olubuto oluvannyuma lw'okuleepingibwa n'omwana n'amugjamu oba n'amuzaala n'amutta kulw'okuba baamulaba ng'ekikoligo naye mu mbeera ey'obukkiriza kubanga buli kimu kyonna kituukawo lwa kwagala kwa Katonda era nga ffenna tukimanyi oluusi biba bigezo Katonda byaleeta eri abaddu be alabe kye basobola okukola kati gwoba olowooza otya kale nno yasalawo omwana amukuze ye mwana gwalina ewaka kaayi bayenjedde dda tebaliiwo kakano ogenda okudda ewa loodi ali wano kyokka obadde oyagala ye taata abaserwadda bategedde abavukano ku kyalo bakomyewo kati abawala b'okukyalo batandise okujja nga beemoola kyokka mukwano ono ayagala kulaba loodi abaana bange mikwano gyo kati obeera otya mikwano gy'abaana bali ate nga nze toli mukwano gwange nani gobeera sezaala ne lisooka litunulatunula erudda bamuyita Sonko Richard Jangu okubeera mukwano gw'abaana olina sooka kubeera mukwano gwa taata
kyekabambire kamwami gundi jangu naawe ate bakoma mu lujja abakyala naba jangu jangu gwe nedda engeri gye bataliyo kaŋŋende gwoli muntu mukulu bannange kapasusse akaana kano toyagala kwamendinga jangu tukabaga akanyiriri oli awo malagala gwe ajakwako bingwala baana efirimu yaffe egenda maaso so nga twagala tumenye ludala gye biggwera nagambye tulaba emanyikiddwa nga ekikolimu kekika kale nno maama agenda maaso tuba tuli awo asinika ki ebinyo nkuyambemu ki waliwo eyajja okoye njagala kayi sagala gwe bavubuka balina eddalo waya balina ntono iwe abano nga tewaggwa bizibu kati mulirwana buli kaseera abeera alengera ono mukwano gwa kayimbu era ayagala kayi ngeri mulwane omuntu abeera mukwano gw'omuntu osooka nola mutabani we wayazaalina gyemikwano gy'aba nagyo ono bamuyita katerega mmedi oligino nemuzi n'agwako mu kijanjalo nviira mu bijanjalo byange kayi kiki naabwemu nzija manjusi neetereza jangu waliwo diiru ki ate gwe nagobawa maama kayi tayagalira bantu babeera ne mutabani we bali nkomawo kenzija wamma zabitundu tebalwanyeemu ono awulidde bubi ye mulirwana buli walengera ekikuba awulira emirembe efirimu egenda maaso jangu waliwo ekiriwo kati nga mugamba waliwo ekiriwo kyekiriwo mbuulira kiki ekyo bino si byakusomera kati nga mugamba sikulese kusomera mu ddiiru ekiriwo nkuleese njagala kukuba ekikundeeseza kyakukuba kwini ate ngaonkubira ki kiki ekindeeseze lwaki omuwala gwenjagala n'agamba ojja otya okulayika ndi omuwala gwendiko ate gwe ngamba ebyalavu gwe gwayagala kati kankutugoveewo ajja kola yutaani tereera abalalu bayinza okwetta ku kantu akatini ate ono kuba amenyi gano tereza kuba amenyi kankukuba amenyi oterere mulayini efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso buyira kitulwanya naawe sobola kuŋŋamba simumanyi we musiru simumanyi nakumumanya noli musiru kyogamba tomumanyi nze sirabanga ku mukazi yenna naawe nga lyamugamba onzitira bwereere kati asinika kiraba bwasinika bamukwano amwabiza parking ekedde kwatalinga toto Mwana amanze nabukoze agwechayiwa tuyamba tugende amwabiza parking nyabula kikaseera omwala yakwagala namulabya atayina wa kali nga amugamba ndi obanga omuwala gwenjogerako tomulabangako ono yabadde agenze kwana ye Katerega omwana n'amugamba mbuye tasobola mwagala kuba omutima gwe guli wakaayi kakati nzolosoze mulumi kayulise no ate muli mufulejje tugende kati ava agenda bombi bamukwano naye balalula lubali awo waya ntonotono kyokka omuwala oli gwayagala ye ayagala kaayi muwala kyoyo ayinza okuba ndi kaayi gwafa kati yamutwala mumulage bawala bakusobera osanga omuwala nga ayagala omuvubuka nga gwe ne bwokola otya awulira nga oli gwayagala kyekyo ekibaawo tugenda maaso mangu kuba nina negyendaga
Huh? Huh? Babo. Balina firimbi yaabwe eyita omuntu. Owaye. Nyabo. Jangu. Kichinti uno. Oliotya leero. Laba gwe baleetedde omukazi. Okumanya bano balalu bazibu ono yabadde azzukwano omukazi n'agamba nti yamatira kaayi. Kati engeri gyali mukwano gwe kale asoose mukubamu. Naye n'agamba ndi nze munveeko. Nini oli musiru. Ebintu byammwe sibitegeera. Kati ate kaayi. Nfe ne kaayi. Sengenze n'okugenda amakaayi baayi. Era kaayi. Ne kaayi naye kaayi kati osiibudde kaayi. Kulumye genda etu. Twala eri naawe ate kati gwe wenne omutwe kulinga oluyinga naye nkusiibula. Nkuyise omukazi omumpitire omuyitira wano. Kati omunda ze ate omumpita ne leero mulabe nedda. Beera leero nereeta lwe tukomako kagenda kukulaga. Baabo. Naye naawe kulabye amaaso agokyaka naawe omuwala. Naye omuwala ebigambo byobadde omugamba. Kino kyamugamba ekituufu n'ekirayika omukazi okyamwagala. Oli mu byakwebuzaabuza bwebuzaabuza. Kaakano nga bavaayo. Kaayi ategedde waliwo eyamugwedda waliwo amwagala. Akitegedde. Waliwo amwagala. Ngeni bane ekiina ekinsuti. Ngeni kinsuti. Kyekisinga oleeta obuzibu ekinsuti. Osooka n'omutudda mu maaso. Kale ndati. Bali mulaavu gyetalabwangako. Ekikuluka kwagala. Sinaka kuwadde. Naye tikako kange naye kikutanga bakukyoyogera. Tugenda maaso. Kaakati n'oluvannyuma. Baabano. Amaka ga munno ono gabeerawo gatya. Kati beebuuza n'ekiki ekyagwe waagundi. Ogamba famire ya. Eyamamakayi. Eyamamakayi. Beebuuza famire ewangaalawo etya famire eringa eriko ekizibu. Kati nno gw'okyali kumenya byantale. Naye nze kakyanga mbeera na mamakayi. Wulira. Sirabangako ku bbaawo. Yogerako ku ekiki. Oba yafa. Tata Kayi yani. Sagala kunoonya. Nze nja okunoonya bulungi. Oba wenjija ewaka. Mama wekikulu yiwaaniisa. Nze nja okunoonya. Ekikulu naawe olinga. Kale. Kabina na face. Yeah. Ma. Yeah, tugenda baso. Kaakati n'omukulu yadde abe ng'asooka alabe maama we.
ebintu yabirese wano akedde na kunywa caayi kino ekikooti kyatera okwa kakando yagenda otuuka maama nga taliiwo. Maama yalazeewa kyava ayitawo. Maama oli naye twabula bajjukira ekyana kyakyagala aye nakyo kennyini newankubadde olumu kimutawaanyiza ddala naye kimwagala. Mulimu bizolo bibeerawo nga kimanyi nga kibeera kiyomba ne maama waakyo naye maama lwavuddewo ettabbu eyinza okumeruka ku kyalo kati kyawulira omutwe nga gukiisiibwa gulinga gwe basuddemu amanda. Saagala kunnyingirira kati maama atalazeewa. Maama ava atya ewaka ebintu ebimu birabikira mu bikola oli n'agamba nti ekyo tirabika bbuba. Lwaki omwana ono abeera abubira nnyo maama we omulala bw'ayinza okukiyita kati kumbe maama yatambulamu n'abaako gy'ayolekera. Njagala olabe era bw'atambula yagukira wa ssengaawe. Amagulu gakuluma ng'olabye omwana ali eno yeekyanga. maama kitandise okunyiiziira. mukyala kakeeto atandise okunyiiziira. nabiddeko ku maama maama wange abuze. Maama wo taliiyo waka. maama ewaka tali. Maama yatambudde yalazeewa. ogenzako munimiro taliiyo muneeko Kyatabuka kigenda okulya omutwe gukisiiwa. Kati kakkana. olwokuba gwe si maama we ensonga ngamba kakana mbaawe si yakuzaala. kyokedde bw'oba wasobola okubula n'osigala nga totabuse. mutoyiyo Maama wange oba yagudde nabu mala n'okeberako emmanjuwo. Ayinza oba maama wange yagudde emmanjuwo. Kitabuse maama oliwa kimunoonyeza n'emmanju. eno mutoyi taliiyo gyebale Kyamunoonya emmanju. kakekanga kalungi Kumbe maama alina gye yagenza okukyala. nyamaaso Era maama bw'agenda okukyala alina ensonga emututa okukyala nga maama. Nagambye firimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso. So nga twagala tulabe ludda bajja biggwera. ate kyalina kasente ngenda kukola ntya Kakati nno yagenda okujja ano ng'alina ensonga emuleese. Senga n'alowooza nti onaleka andonye kasente. Yamugamba nti si kasente. Njagala olabe. Yamugamba si kasente. Ekimuleese kyali kirala nnyo. Kakati nno ogenda okudda erudda aliwo alina omupiira gw'asibye. Agusibidde erudda mu ovakado. Makona sikutegeera. Bwe sikunoonya tonnoonya. Laavu ennaku zino ebintu byatabuse abakazi be banoonya abasajja. Abasajja bafuuse babbula. Osanga omusajja ng'alinga akakunkumuka naye ng'omukazi ali mumwegayirira. bwino nasembayo okulaba Kanga mugani okimanyi otaddeko yipusi ate ennaku zino ebintu bitabuse. Buli mukazi yenna asoloba omulungi. nabiddeko ku maama Bane maama ng'abuze mulabye kwano. Tuli mu laavu yaffe otuyingirira gasi otujja mu muudu. Tokuba muntu asaala kumanyiira. Saagala abeeremu amagezi. Wamma come here and you tell me again. What were you saying? Maama leo tamanyi nti mutabani we eri atabuse. Akati maama mukujja yagamba senge ensonga emuleese waddazenga ow'ebizibu. Tekibadde nti kubadde kwewula ssente wabula alina ensonga emutaanyanga yeeno. ebirowoozo bingi N'agamba ni munnange maama akantu kano senga nali nakakuuma era nga bingi bikanzijuukirizza ddala. akantu ako kalaba Wabula akajjukirako olunaku lwe yafuna ekizibu. Olunaku lwe yakwatibwa omuvubuka yamwamendi ng'akanyiriri. N'amufunyisa olubuto teyaddamu kulaba ku musajja oyo. Mu kikolwa ekyaliwo eki yalwana. Bakikiba maanyi ki naye nga wabeerawo maginenti y'amaanyi omuntu okutuuka okukuba omuntu omuto
n'amubikula eddiba kyeyajjukira kye yamusuuza ke kantu ako naye nawanjogerera omusajja simanyi gye yalaga era simumanyi mwana wange waali kakati omwana buli kaseera abeera mubuuza naye yamuzaala wa gye yamuzaala ayagala alabika ndi amanya kitaawe wabula naye kenyini omusajja otaddanga mumulaba ajja anoonya maama yasanga Kasiru nga nze nkugambe ki Kasiru naye tayogera kasitupidi kakati amagezi ag'okusabya ag'osigayina naye mbadde endowooza laba nga nteesa tufune ku bano abasawo mulimu kakati senga agamba ntusobola ogenda ntunoonyereza ku musawo oba oli awo bakutuusa eri taatawo efirimu egenda mu maaso bagenda kulyako buli ensente ate ze sirina kituufu ebali mulimu ab'amazima basobola okukatambulira abasawo balya ssente mubaamu ababbi guma ennaku yongiraba naye guma mubaamu ababbi yamugamba tutya tunaabaako kye tusobola okukola nonyizeeko n'awalala naye ndiwubi efirimu yaffe egenda maaso nina gwe nzijukidde mujjukidde yamugamba tugenda kuleka ntufuna engeri yonna esoboka tunoonyenoonye tuyiyeyiye wabula ebintu byo birabika nga si byangu nga yetulowooza efirimu yaffe negenda maaso ate nga twagala tumanye ludaba gye biggwera bambi maama gyali aliye yayiiya alabika omwana ono ng'amanya kiki ku musajja oli nze nina okumanya maama wo waali maama wange abuze omuntu omukulu okwononya maama wajja kudda enava ku gaaliyo eyange leka ŋŋende nvira ku gaali gwe kumanira nvira ku gaali gwe va ku gaali gaali yange naawe komyawo egaali naawe abbye eggaali abbye eggaali yakitutte bannange abbye eggaali ekitabani kyana mariya gwe kale agenze kunoonya maama we nga mpulira n'olubiri abbye eggaali z'abandi omwana yeeyongedde okutabuka efirimu yaffe egenda maaso kakano yakwata ekkubo maama waakomerawo kati agenda okudda nga mugamba ni ebizibu byagudde dda nkugambye nti kayawo kati ngamugamba kayirigi akutte ekkubo ali eri akuba endulwa dde nadde eri ekimutabudde kwe kunoonya nga takulaba era anoonya wa wooyinza okuba nga wooli tetumanyi kirowoozo ki kyafunye mu misinde gyatutte era omuntu yenna gwalowooza okuba ndi gw'omulina oba yakulina ali mu buzibu n'amabeere ne gayonsa efirimu egenda maaso abaddanyo naye ggwe maama amakayi abadde ayagala ate kati ebyakayite wabitegedde nti yakedde wano kunoonya nnyina geno mpe engatto zange nve wano engatto gamba nkuwa ebbutusi ye ate olagawo leeta butusi zange nejjambi yatandika ddi okumbuuza gyendaga oyagala kirina olugezigezi nja kukuba oyagala kundaba mukamwa nedda munnange taata bansaasire oyagala weeyogezayogeza ono naye obusungu bumuli bwiki kazigwale tozaala afazaali maama kaya akusinga yazaala omulalu n'ateekaawo kubanga ayina amubonyaabonyaako yanguwa ate jambi yebiwa leeta manyira bumanyiriziwa damu nomanye ate nkusanga si byangu tugende maaso ng'asigala ali ku bijanjaalo byasusa baasi kaakati n'engeri gye bamulangidde obutazaala kano kaali kaana ka musajja kaakamalireko obusungu ono omukazi mukambwe agayiya n'ekidomola n'akiwuzuumya ojja galeeta
twagala twesiruwalizaako buli lwana nvumanga ojja kalirako bwa ye mwana w'omusajja ono kyanguleeta obupale kuko ebivuma abiri bye bankuvumye kyetaaga nkukubemu eŋŋumi oziwulire mama onzitira ki maama oyagala kugamba onziramu nedda onoonya okunjola nkugamba onziramu luno olubuto olwange nga mugani nkubuulire engeri gye saazaala muno temwekulunguliramu wadde omwana w'omusajja kati kyova olaba nja kubeeyo empala tojja kukinyonnyoka leeta obuviiri abazadde firimu eno tuba tugiraba bataata nga muvuma bakazi bamwe bwe mwaleeta batukuze buli mubavuma baba tebasobola baanukula naye abaana ate ffe tubonaabona nakulya ku ssaawa zino kati sigambye nti bonna ba step mother bwe bali naye oluusi kibaawo so nga newe kibeerawo oluusi tukivumirira kati bw'akwata eggaali lengera gye nafuluma manyi gy'oli ojja kumumpa mpanga maama wange wamuleese ate gwobadde ki njagala saagala kummenyiira kitamwaliwa akoze eki oyagala taata taata akoze eki mukuyitire taata akoze eki enfirimu egenda maaso saagala kummenyiira taata wammwe taata agambye taliiyo kati yatutte maama wange ali eno ali mu kumwama endinga kale laba kava yagwa malagala gatimba saagala amuswamye katonda amuyambe aveeyo ng'ali ne maama wange basi ogambye toliiyo kati mpa ekifi ono nakumamu oli mulalu laba ejambiya maama agenda okujja kayinamula mwana wange kayinamula tota muntu kayinamula oli wuli ati gusayingidde emisooli omulalu ng'akutte ejambiya ayinza n'okwerabira nti bwagikanywa laba ettabu muzeeyi giwonye yayagala maama mulalu kino kyenkanira ddala omuyaaye agenze n'ayenda ku muka omujaasi bajja kugoba misinde bannange taata babagobye kata bayiwe enjoka nekituuse ku taata olwoza serwadda simanyi bannange tebibadde byangu tebibadde byangu taata wabano jaddukire tebategedde oyagala taata affe mugamba ki kitaba nikyo kyekiri mu kwiribya kitaffe ojja tuviira sitomengudde naawe katatikatata naawe yimirira kyaba ebyo ebipale daba banange odangamu n'otumanyirira ebaga tutabusi fenna ebino ebintu bamugoba biso batugoba tugenda maaso embeera yongedde okuba ndi sinungi taata lwadda akomawo ewuwe atunulanga komanda ali mu enemy territory agenze twabakugoba n'ebiso bagala kututemeramu waba wakolaki lwaki bakugoba n'ebiso bagala efirimu egenda maaso omukazi kimanya kaya atolina kyotugamba ogenda tugamba kutuwulira ki
Onaye abaana bamutabukidde. Abaana bamutabukidde ngenda kola ntya? Kakati mutaka yuno. Jangu. Chichi. Alina munywanyi we babeera nga waya zonna ntono kyenkanyi. Nakulira mama butto tulaba naka. Nkeni wadde bantu byegula butto. Bantumye butto. Ni sente. Nkeni kati waliwo ekibaluka. Leta ne sente ezo. Nkeni leta sente. Kino ekibaluka kisinga butto gw'ogenda oggula. Okakasa. Kati ng'amunjako sente z'agenda oggulamu butto. Ng'amugamba sente zino tusooke tubeeko bwe tuzireka. Bonna waya ntono. Tusooke tumalirize eno ddiru bwe baluka. Then tuyoke tugende tulabe nga ogula butto. Ngono ni kale. Amugambye basooke bagende ku kisooka. Sente ngenda zikweka wali wonooba ovuddeyo ku ddiru eno kankulage wenzitadde. Wano tetusuubira kulima wonja. Kateekayo. Amugambye tebasuubira kulima wonja wano. Ozirabye? Wano wentadde sente. Kumba ataddeyo kacupa sente azireetedde mu ngalo. Kati oli waya nga bamutwala ku ddiru ki? Bamutwala ku ddiru ki? Efirimu egenda maaso. Kati tuyagala kulwana nawe. Kino yita omuntu. Genda omuleete. Genda oleete omukazi. Omukazi bonna bamwagala naye yamatirako bonna no bawaya balalu naye yamatirako omulalo omu. Kikino kikazi kyatu. Jangu. Owange. Kiki? Taliyo. Nyoko gyali kweni tali ate kitaawo kweni bonna sibaliyo. Nenno n'omwana naye alinga ayina waye yakomba kweta ayina kombwako. Jangu. Olaye katunula. Ono alinga omusibe yakatolo kajjeera. Tugenda maaso. Kale. Okimanyi nti obwedda nkulowoozaako mwana gwe. Amuswazizza tamanyi kyakwogera. Bamuleetedde engalabi tasobodde okubaako. Ono obusungu bwamukwata. N'otunulira ekisirusiru ky'opangira nga kino. Naye lwaki Mukama Katonda nze yannyima? Nze nandibadde nga mbadde nga awulira obusungu tekisobola kwogera. Owange malayika tekirina kye kisobola kwogera ate omwana laavu gy'alina yakyo. Kimadongwa kino madongwa zino madongo. Kiri wano kiwubaala. Munnange mpulira nkwagala. Naye okumanya nkwagala. Mpulira entobo y'omutima esense busse. Kaakano tugenda okudda ewa maama. Naye ebirowoozo bimuli bubi yenna siwa Aisha Oligino Names. Yukira senga yamugambye tujja kukola ekisoboka kyonna tulabe kye tuyinza okuleka ntukola okuleka tuzuula omusajja oyo yalina nnyini kantu ako kubanga ekyo ky'omujjukirirako. Tulabe engeri oba tulina okuyambibwa kuna kwe tusobola okufuna oba tunaaloga bulozi kuba bagamba abalogo basobola okuzuula ebintu ebyo. Kati yasalawo awummulemu wano kuba ebirowoozo afunye bingi ennaku eziyise n'omwana gwe yatumye butto tadda. Kati kumbona aleesera avulaavu y'ekyalo sebe ebirabo kuba kutona. Oli omutonera enkoma mawanga oba kawova keda akannamata. Oli otya? Obadde kiki ofunaafuna otulo kiki? Ate abatera okufunaafuna otulo babeera basobye. Nali simanyi n'abantu abakulu ndi basoba. Abeera nga oli atalina maani.
kinayi singa embeera zirero tizitegeerekeka ogenda okwetegereza gwe mukazi gwe kale neyatunulira akantu kano naaka kano akantu kano olunaku lwe yali ku missioni gwe guvubuka guno yamufumbagatira omujjako ekitabo kale ku efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kantu kano oba myaka nga 2 kumba akantu kaali kambulako myaka 2 emabega lunaku kaali kako kantu kano nalina kasuula wa akantu ako kaali musajja gwe wamma mu buvubuka abo wali tofana bulijjo nkiraba ogutwe n'empumi kumbe kyekyo negamba ogusajja ogufunye omugongo guno enfunya yeemu neeri kyekisajja ki gwamulepinga ono genda okuwulira enduulu sokolindeko ekiri wamulirwana ekiri bano bulijjo abayina laavu bulijjo abalina laavu katonda watu nafuna ejjinja abadde ayagala mumaliriza omukwano oguli wano bulijjo essaawa eno gulazeewa omukazi ajjayo akanankanikakana akantu kano kaali kange kaali kambulako naye olumugambye enze nnyiniko omukazi n'abuuka najjayo enkwagulo kati kiki ekimutabudde nze okuzuula ebyali byambulako nziziza musango kumbe essajja bulijjo lyayagala ebiseera ebisinga nagamba abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe kino mukiyige abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe nga bazze kutusasula mabanja ago ge batubanja oba ge tubabanja kiri mirundi ebiri eitha omuntu ajja mu bulamu bwo ng'ayina ebbanja eryo lyakulyaza amaanyizibwa myaka mingi emabega nga azze kulisasula naye abasinga tebakitegeera naye nga zonna ziba nteeka za Katonda kulwokuba Katonda ayogera naffe mu bubonero okusingira ddala ate abantu bebasinga okusoma empola so omuntu abanga asoma nnyo obubonero asobola okwetegereza si nti buli muntu ajja mu bulamu bwo oli bw'alaba omuntu omukazi bwoyo ng'amwagadde nnyo ye n'alowooza nti biba byaki byanjawulo kumba oluusi si bwe biba njagala olabe so omuntu yenna bw'ajjanga mu bulamu bwo sooka obeere mwegendereza ayinza okuba azze kwongerako mabanja oba kusasula bwe kityo bwe kiri ekyagudde ewa neiba kye kino kye bagamba ekyafumbye omutuku mpanga akawungeezi kano mpanga babadde bamusse ziba nzije na mutulo naga kati mbadde nkyebasi ne bajja batabuka obwenkanidde awo efirimu egenda maaso munaye mbadde sabagana kimanga namulabye kale okyali kumwana kubyete mama watabuse nkugambye mama watabuse obadda agenda okujja bamugamba ekyagudde ewa maama we abadde assa omuntu bano kwe kuyingira ewaabwe maama abadde asse muntu kigwa abadde asse abadde akoze eki kano kakazi katwenge gye bakatuntuza nga kagwa ku mapeera ate omulalu gayi kasooke nange nsooke enfuniremu awo bali mu nju bali mu kujagira bali mu kudaagana badaagana nnyo ku lw'abaana
batuuka nnyo n'emiranamiro. Maama bagambye nti wamma oli mulalu. Kati ate waya yabuuza maama oba eddalo aligudde ebyaddala. Mwana wange bizibu. Mwana wange bizibu. Mama ekiki? Simanyi na bwe nkyogera. Siki tekisoboka n'omulundi no? Kati ng'amugamba n'empanga y'ekitaawo. Maama ojja kubwa. Tisobola kukikkiriza. Tombuulira bya mpanga. Tisobola kukkiriza. Yamugamba mpanga y'ekitaawo towakana. Bikkiriza tobaako ky'oŋŋamba. N'agaana. Kukkiriza sisobola kukkiriza. Tisobola ngoyazaala. Yagamba tayinza kukikkiriza mpanga okubeera. Ndeka. Sisobola kubikkiriza. Efirimu egenda mu maaso. Munne mwana wange nze nkuzaala. Mwana wange bwe gambanga owuliranga mwana wange. Munnange mwana wange towakananga gamba. Omwana yawakana era yagamba tayinza kukikkiriza. Toddamu kumbuulira. Mpanga abeera mu taata waani mpanga. Efirimu egenda maaso. Nagambye twagala tumanye luddaje biggwera. Kakano tudde wa mpanga bitabani bibi bino. Nabyo nno wayazaabyo ziri awo. Ono yemuga ya Faizo. Ogenda okwetegereza taata akomawo. Amaanyi nga talina. Taata akomawo naye amaanyi there is nonti. Yoswa. Wanji. Nga tayita Yoswa. Yoswa mu Luganda aba Kyeswa. Kyeswa mu Luyonaani Yesuwa. Tugenda maaso. Kati Kyeswa agenda okulengera taata ali mu kitooke kya gonja. Taata akola ki mu kitooke kya gonja? Taata obadde otya? Buzibuki. Ali mu kitooke kya gonja taata. Okola ki mu kitooke kya gonja? Baana bange bizibu. Wenno gonze. Kiki taata ng'oyenje busse bulala? Temukozesanga olulimi lwammwe ku kintu ekibi. Olulimi lwammwe mulukozese bulungi. Wulira taata byatandika kubbabuulirira. Nga ky'okozesa olulimi lwo kiba. Temukozesanga olulimi lwammwe. Taata ng'abaga abaana bange mwegendereze nga mukozesa olulimi. Temumala gafulumya nga bigambo ku lulimi lwammwe. Suubira nti byonna biko n'ebi. Kubanga ebigambo ebimu bye tufulumya ku lulimi lwaffe. Olulimi kibanga ekyo ekikozesebwa okusiga ekigambo ky'oboyogedde yeeba ensigo. Olina ensimbi eŋŋanda emu mu ngalo. Kati nga mugamba oli ku bya nsimbi ŋŋanda oyagala kutuloga. Ensimbi eno ng'abaga mulaba ensimbi eno erimu obulamu. ng'agamba nti erina obulamu bw'omuntu bwe yalera. Ate ng'omuntu oyo Ng'agamba nti omuntu ono buli we mujjukira bwe nti gwe jjajja. Omuntu ono nga muganda wammwe si mmwe mwekka benzaala ku kyenzudde leero era ng'ensimbi eno yekinzijukizza. Olunaku lwe yasuula ensimbi yasiga olubuto. Ye n'alowooza bulijjo omukwano gwe gumutwala ewa maama Kaayi. Kumbe Magnet ey'omwoyo emusika emuzeeri asasula amabanja ge yawulayo. Omusaayi ku buno ke bayita omusaayi okulondoola. Kyoyogera okikakasa. enfaanana ye n'embeera gye yeeyisaamu yonna. Yagenda okwetegereza ebikola by'abaana oli nga si mulalu bulalu. Wabula yayonka obuwuto bungi. Empisa za kitaawe. Omwana yanfaanana ebikolwa ebisinga. Taata muvubuka bwe yali mukwasi nnyo amaanyi gaali gamuwaga. Nga akimanya abantu bayinza okugamba bamweraavu nga tebasobola muwa ng'asalawo n'aleepinga baleepinge. Omuntu eyabadde agenda okukutema jambiya eyabadde naffe ayagala okututema. Njagala olabe. Oli kuvevengamu kwayinda ne muganda wamu. Kaaka. Olabika olina mulwadde. Ekyo kati olabika otusiruwalirako busiruwalizi. Engeri gy'otasalanvu. Kati oli awo obwongo bwonna bulabika bumezeemu enviiri. Weefaaku. Tokyalina adde amagezi oli awo osira busiruwazi mulaawo omusajja omukulu tolina adde kyotegeera osira busiruwazi otyo.
okwegezamu ekisonga yagala kukuba nga si ya bulolo omwana gw'ozaala n'abanga yataye n'abakibuka n'okitunuulira omutwe gasiya kati okuva n'olwaleero nze tolimona totuzaalanga abaana be bamwezaalukuse nga tannabazaalukuka n'ennyumba tosobola tugamba nti oyo omwana muganda waffe nga gyadde atuyiribya ne mujolo wano n'ennyumba yaffe tugigobyemu kuba wano ennyumba ffe abagizimba noonya gy'obuleetera oyagala akunoonya bw'oleetera mukazi watubba ettaka lino otusiriwalirako olyoka oluleke mu nsi nga tubonaabona kiraba amadevu gakiringa kikunta kitaabwe gwe bakalakate moodula eyo wamma tukyuse ne kufulu kyeswa yangu wamma ebintu ebimu waliwo bikolebwa omuntu n'obikola okuva woobikoze naye otuuka n'owulira nga mutuufu byonna si mwali makulu bingi bye tuyayanira mu duniya muno n'ofuba abamu n'otuga muno n'olyazaamaanya n'okumpanya n'okulotya ng'oyagala ofune byonna by'ofuna naye ogenda okuguka waggulu waabyo nga byonna si bikola makulu nga tebikola makulu kaakano omwana yeesibidde mu nju we yakitegeera nti mpanga ye kitaawe ne yeesibira mu nju ate bamutya waya ntono ayinza okwekola ekikyamu omwana yeesibidde mu nju bannanga ajja kwekola ekintu omwana ajja kwekola ekintu kayirigi kayi gulawo mangu kayirigi Uina mapeera. egenda maaso enfirimu egenda maaso kayirigi uyo yekyanzi kakati mukwano gwagenda okujja abaye mubadde ki tewalina kyoto mu byomuliro kayi yegalidde mu nyumba kayiri gyali munda taggulawo kayi egenda kwekola ekikya ogenda omuyita saagala mundeke alena akabanga akame kayinza muno kyaliwo kayinza kirinca ani amunyezeza omyerumu yanyiiga nanywa akadomola ka buto leero wakunywa mafuta kakana efirimu egenda maaso kakati n'ayitawo oli agamba alina pulaani yagamba alina pulaani wali mama kayitongabya tokabya mukwano mama kayi agenze kuleeta ani uno kaya agenda kufa munange kaya ali eri wangi jangu ono bamugamba ni kaya agenda kwetta aye nakyo kyamatira kayi bulala kino kayi munange tewetta munange mukwano kayinze muno bane kayinze munange akwagala munne kayinze looza nze ndi wano looza n'abalalu babaako swiki kati omwalo ono yali swiki ya kayi olwawulira eddoboozi lya looza kyova olaba abasajja ku bakazi battabuka neerabira n'ennyina eyamuyonsa kati swiki y'omulalu ebadde balina tegula ntegule ngeni kiki obusibi faagala nsinza kuzaalibwa musirusiru oyo anzaala atya oyo musirusiru tayinza kunzaala maama ndiyagakaaba simanya netonda jukiza lunaku olwo bwe bityo bwe biba lwaki kantuguwaddamu mubeere beegendereza n'ebintu bye mukola mu biseera eby'emabega kubanga ate mu biseera eby'omu maaso
byandimalawo essanyu limutetenkanya yasituka n'akwate kubo n'akomawo kuba kaakati buvunaanyizibwa bwe takyayinza kukidduka omwana yeesibidde munda ali munda kumbe Roza ali mu muweweeta ekiralu kiri eno ssebo kiri mu masappe eri abantu bali bweru bakaaba awunyirizanga wumbwa kwe nina gwe mpunyiriza sokolindeko yawunyiriza ayina gwawunyiriza olusu baasi najja amalege yaŋŋano toyinza kuba taata wange gwe bakanda kirinca namubeba akaba namunyweza akaba kirinca sirika toyomba na kitaawo mwana munyweze bannange taata ali eri yawe omwana munyweze bannaye mwana muzibu munnange omwana kitaawo nagamba yono ne bwolikolota ekitaawo munnange munnange kitaawo bansonyiwa empisa envundu wowe naye omwana tumuzeeko nyabula mukulu mukazi bakwata mukwate nazaala kaayi kali wegendezanga nyo abaana abayinawo embeera ze beeyisa mulimu abaana nga obwongo bwabaleepinzi balepinga mulepinge byonna bye nakola ng'agenda maaso n'okutandika okwenenya kyambeerako naye nsaba kusonyiyibwa sisuubira kukiddamu era nejjusa olunaku olwaki nakikola saba kunsonyiwa sikiddamu efirimu egenda maaso nga yeetonda omulalu naye asonyiwa bagamba bw'otasonyiwa oluusi kiyinza okubanga buli wogaana osonyiwa omuntu bw'obanga olina omuntu eyakunyiiza nga tomusonyiye oluusi eba kufulu oluusi ebeera kufulu njagala olabe genda okwetegereza mirembe gikomyewo kati ate kirinca yeyakaaba sanyu limuyitiriddeko naye n'akaabira ddala nagamba ezigenda bwe muke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 eno gye tubadde tuno ebadde manyikiddwa nga ekikolimo ky'ekika omusuubuzi bw'ogijja era bwetu neefundikira okutuuka ku ntandikwa y'enkomerero yayo Emmy nate nga lijonze badde nkwereza abadde sebufu akisamu ng'akuzanyiranga kaayi tubaagala nnyo akuume